أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم abadde wekitiibwa Allah akawungezi kano tugenda kwejjukanya ku hadithi ekwatagana ku mpeera omuntu zafuna nga asaddasi oba nga atambudde okunoonya okuba nga aweereza mu ekyo kyafunye okukiwabala. Hadithi ejibwa ku Abi Hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة yagamba nti omuntu atambula okubeera nga anoonya ensimbi. Asaa'i kitegeeza omuntu agenda nadda nova mu kifo n'ogenda n'ofuna kyokola n'ofuna ensimbi n'okomawo. Yagamba nti ng'akikola ala al-armalati wal masakin, ng'ensimbi ezo zanoonya kubeera ng'alabirira. Ekigambo al-armala kitegeeza bannamwandu, naye mu kyo mwennyini mu kigambo almara lwaki kyayitibwa nnamwandu abamanyi nga imaamu ayitibwa Imaamu Nawawi rahimahullah yagamba nti omuntu afiiriddwako bbaawe oba omuntu atalakiddwa oba omuntu ali awo nga mukyala naye nga talina. Kimanyikiddwa nnyo ku bakyala si ku baami. Kyava agamba nti nno wal masakin. Al-masakini kigambo kyajja mu hadithi eyo y'omubaka sallama, kigambo kigazi kirimu ebintu bingi nga kitegeeza alinawo nga tebimala oba n'oyo atalinira ddala. So abantu abo omubaka sallama yagamba nti as-sa'i ala al-armalati wal masakini kalmujahidi fi sabilillah. Yagamba nti alinga omuntu alwana mu kkubo ly'owekitiibwa Allah. Yayongerako fi sabilillah, si mu ilmu si mu ki wabula mu sabilillah, kuba tukimanyi nti omuntu agenda okulwanga alwana mu kkubo ly'ekitiibwa Allah waliwo ensonga nnene nnyo gy'abasinga abantu abasigadde. Lwaki owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala sallama yagatta ebigambo ebyo bibiri lwa nsonga nti omuntu agenze mu kkubo lya Allah munnange afuna amashaka, afuna okubeera nga afuna taabu yani okukoowa okungi, kifaanaganako n'omuntu agenze okunoonya ensimbi najja n'asaddaaka. Kitegeeza omubaka sallama kyava amushabbaha nga amufaanaganyiriza omuntu oli agenze mu kkubo ly'ekitiibwa Allah okubeera nga alirwanamu era yafaanaganako n'omuntu agenze okubeera nga anoonya ensimbi. Yani okukola genda okole naye ng'onoonya mu halaali obeere ng'olabirira ababeetaavu. Omubaka sallama n'agamba awu alqaimu llayl, oba ng'omuntu ayimiriddeko ekiro, empeera ze nnyingi nnyo tetuzimanyi na bwe zenkana. N'agamba awu saimu nahar, oba omuntu asiibye emisana. Abantu abo bonna omubaka sallama mu hadithi eyo bwe yajja mu riwaaya eyo bwetyo bwe kitegeeza nti omuntu okuba ng'agenda okubeera ng'anoonya ensimbi okusaddaakira abatalina bamulekwa. Bani hadithi endala yajja ng'eri mu yataama oba bamulekwa, naye eno yajja ng'egasa ekigambo abo abeetaavu munnange ne bannamwandu, kubanga beetaavu nnyo ate n'omuntu agenza okubeera nga alwana mu kkubo lya Allah naye munnange aba alwana ng'akozesa amaanyi bafaanagana. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonga bwe zituukaawo tetusobola kutahammala masuuliya gagamba nti gundi olina empeera bwe ziti nga bwe tamanyi empeera za muntu alwanya jihaadi okuba tetusobola baawula. Tugamba nufawidha hadha al-amru, ensonga eyo tugikwata netugiteeka ewa Allah yasinga okumanya ani ku bo agenda okufuna empeera efaanaganako bweti. Ikhwatul mu'minin al-kiram, baganda bange abakkiriza ab'ebitiibwa, nkubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe nga mbagamba nti kirungi okukola, kubanga ekigambo as-sa'i kitegeeza omuntu okuba ng'atambula ng'ayina kyanoonya naye nga kyanoonya kyakumubeezaawo mu buba nti oba oliawo yennyini aganyirwa. Imaamu Bukhari rahimahullah byatuuka ku nsonga eyo yagamba nti kiba kiki okuba ng'omuntu Nabi sallama yasembeza ayitibwa al-armala namwandu n'asembeza ne masikini ate n'abeera ng'alina ekigambo ky'ataayogerako awo. Ekigambo ekyo Imaamu Bukhari n'akijjayo n'agamba wama baalul ahli, ate kiri kitya ku bantu b'ennyumba yo, mukyalawo n'abaana n'abasigadde, yani bowanga al-aqrabun, abantu abo be basinga awula min al-armala, be basinga okubeera ki ng'olabirira omuntu ayitibwa oba ng'owa omuntu ayitibwa namwandu n'abasigadde. Labirira omukyala, labirira abaana, tetubasuulawo kuba mulimu gwaffe tufuna empeera ennyingi ze tutamanyi bwe zenkana. Allah gutusaba abeere nga atuwamu bulungi. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.